Kadama TV tulina emboozi ya Kadama wano gy'agenda okutuwa ng'ekwatagana ku bakozi be musanga mu maka. Oluusi waliwo bakadaama bakola ababiri ne wabeerawo kadaama ng'akola omu naye n'asangawo omukozi munne n'asooka n'amuyisa mu wiiki eyo y'okubeera ng'amulaga ekyokukola. N'agamba abakozi bano be tusangawo oluusi mu maka, abakozi bano babeera babi oba batera ne batwogerera ebintu ebitakwatagana. Kadaama ono agamba nti omukozi omusirilanka gwe yasanga mu maka yagamba baboosi be nti abakozi abamu kampani ze baleeta abava mu Africa batera kubeera basajja ne beeteekamu ebintu ng'amabeere ne beefuula nti bawala nga emu yaabwe yakubeera nga bakwata bamama. So ebintu nga bino oluusi oyinza n'okulaba ng'ekintu ekitasoboka, naye omuntu w'agendera okwogerera ekintu mbabuulira nti ebintu bino bibeerayo. So bagamba nti waliwo abasajja abajja mu Buwarabu ne beefuula nti bakazi naye nga muri real sense basajja. So mama yayagala okumanya ddala omukazi ono oba kadaama ono musajja oba mukazi. Alina ebintu bye yakola bye njagala kadaama ono ye kennyini abeere nga abyenyumiza emboozi eno mubeere nga mugiwulira. Halo Nyabuli Kadama TV. Naye ekiyumba kino ebibi byekifuniddemu. Oboolyawo yali mukozi gwe nasanga Omusirilanka era nga mbagamba tulina okwegendereza nnyo abakozi be tusanga mu biyumba. Omukozi ono yali kontrakiti yeddwako mu Gwokutaano era ng'ekisibuluggwa n'agenda kuba ayolekera ate ewaabwe Sirilanka. Kalantiini we yagiraawo era ng'omukyala amukozesa muwala wa mama ne baba mbeendi mu ssaawa zino. Omukyala ono eyali yasayininga Uganda buli kimu n'akikolako era nga nsiimye nje mukolere n'abaana be kuba alina abaana babiri, omusajja kuba mukyala mufumbo ate mukozi era musomesa. Naye siibalwiseeyo Omusirilanka ono Kalantiini we yajja n'akabatema n'agamba badde ngenda mu kisiibo nga kiweddeko naye nedda ngenda kweyongezayo ebbanga kuba bbanga yafunye akisidenti ate nze bino mulabirira buli kimu. Era ng'Omusirilanka ono abakoledde emyaka gyali 6, yasanga omwana omuto omuwala kibebi kati kya myaka 6 n'ekirala ekito omukyala yafuna olubuto nga weekiri nga waali era nakyo kikuze kati kiri mu myaka ndowooza 2. Omusirilanka ono bwe yajja wano wa mama kuba banyaniriza bulungi nnyo munaku lwasooka ne banyaniriza nasangawo omukadde kuba baba eyannona baba mutaata wono mukama wange eyannona nga mukama wange ali kuze yampiikinga ku woofiisi. Muli abamikwano okumpiikinga ku woofiisi yajja nnyumiza buli kino kiri nga bwe ngenda amaka malungi nga bwe batalina buzibu biki naye nga taŋŋambye nti muwala we bwe ngenda okukolera. Siibalwiseeyo bwe natuuka mu maka nasanga mukyala omukadde ono azaala omuwala ono mukama wange yafumbye omuceere era galabika bulungi nnyo nga limu engeri y'ebijjanjaalo n'enkoko erabika obulungi nnyo. Bannange nalya bwe namala okulya n'aŋŋamba nti ekisenge kyo oba omaze okulya oliwaddemu okunaabako ne weetereeza n'omulamu emirimu gye gitandika olunaku olw'enkya. Ko nze kaale nyaliriza enkeera ng'omanya Abawarabu bano baagala nnyo okulaba omuntu azze naddala nga mukozi. Enkeera abaana bonna beeyiwa ne banyaniriza n'Omusirilanka ono yajjiramu omukozi n'atunuulira nanyaniriza kuba yali amanyi Luwarabu n'Abasirilanka nze nga simanyi Luwarabu. Olw'ensonga yantwalira salaamu negimuddamu ne bandaga ekyokukola ne bakola ne bandagirira buli kimu ekigenda mu maaso. Naye munnange waayitawo ebbanga ttono nnyo nga sibalwisizza kuba bingi byetesse emabega nga sibalwisizza. Waliwo omuwala wa mama oyo mupita Samiya kito kiri myaka 28 kirina abaana 2 nakyo. Kyaŋŋamba Omusirilanka oyo omukozi oyo si mulungi wadde aseka alina simayiro asaala nga bw'omulaba naye empisa ze n'eneyisaayo si nnungi. Olina omwegendereza mu buli kimu. Ayogera nnyo n'ebitamukwatako
ayinamu omutima si mulungi so mwegendereze. Nagamba wange nangamba mwegendereze. Wayitawo ebbanga ttono ne mama ono nangamba ku musiiranku ono ti si mulungi mwegendereze. Wayitawo ebbanga ttono waliwo n'omwana omulenzi yantwala ku shoppingi waliseeyo ennaku bbiri. Omulenzi ono mama yamuwa ku ssente agenda ashoppinge buli kimu. Omulenzi ono muto asoma busirikale yanjagala nnyo munaye ku nnaku ezisooka era ne tugenda tukola shoppingi nangulira buli kimu kyegamba nayisawo ne walina okukoma nangamba nze lunaku olusooka nkwagaliddewo olabika oli muntu mulungi konze okay kirungi naye nangamba omusiiranku oyo mwegendereze si muntu mulungi ayogera nnyo nagamba ye lwaki omuntu ono bw'abazze wano alaga empisa ennungi era alaga nti talina buzibu lwaki bamugamba nti mubi ate bw'abazze wano aga tuliire wamu tunywere wamu tusanyukire wamu buli kimu tukikole wamu lwaki bagamba nti mubi ate nga nze ndaba mulungi naye tewajama ne tewalwawo musiiranku muno batandika okwogera ebigambo ebitali bimu twali tulina ennyumba gye tuwumuliramu eyo etali eno gye ndimu ng'agamba nti oyo omuddugavu akuma mama ne papa mwegendereze alabika na musajja bamanyi okupeeka ebitundu byabwe ebyekyama ne bateekamu amabeere ne bagateekamu ebigoye ne bagamba nti bakazi naye abasinga baba basajja era ajja kukwata mama oyo mwemuliddeko baba ajja kukwata liiwo akwate mama ekintu kino bakiteeka mu bwongo ng'omanyi abawalabu batya olunaku lwakya ku makya mama nampita mulungu nagamba jangu Fatima nengenda kati bwe nagendayo nagamba nsiige ku ddagala mu mugongo biki ne musiiga eddagala bamala omusiiga eddagala kinali sikola basinali simukwatangako mu mubiri gwe basimusembereranga nako naye ku lunaku nagamba mama kiki alikka ki abantu bano bagezi nnyo yateekawo embeera eraga nti ali mu mukwano nange kitegeera ngwe mu mukwano naye alabe nti nyo kyensobola okukola yagezaako okuba nga nsika omukono mukwate ku mabeere mukwate ku bitundu ebyekyama ne mugamba maama kiki kyokola kino kyenkola nga nze sikikola n'okusiiga eddagala nze sikikola kuba tekiri mu contract yange maama kiki nagamba nateekawo embeera nga omanyi omuntu ali mu mukwano negamba mama ali ebisiyaga story ki nze saamanya kabadi kaaliwo nakwata ku mabeere bwati nakwata ku beere yange ngaalaba nakwata naye ku ddala najjayo omukono kati yali aleeta omukono mulala nkwate wansi bwati nemugamba mama kiki waliwo obuzibu bwonna nagamba nansituka nagamba onansonyiwa nadda mu mbeera ze ez'obuntu kyava ngamba nti n'obadde olaba nga nsiba ekisenge kyange wadde neebase nsiba ekisenge kyange n'obadde olaba nga saagala oyingira mu kisenge kyange ebiseera ebisinga ensonga bweti nebweti naye munnange oli mukazi omusiriranku ono yatugamba nagamba amannya ge nagamba Nafiisa yagamba yatugamba nga famire era nti oli musajja n'obadde ogenda bawala bange obukyala bukitwala tugenda ekyo bulaba nga babadde abaana basiba ebisenge byo bamanyi nti oli musajja naye oli mukazi nebagamba bannange yagamba nti omusiriranku ono yabagamba nti yali yeebase nenzijja kuba basuulako ku nnyumba emu nga nange mwendi eyo twali bagiti bakyala omusiriranku ono yabagamba ekintu kino n'abagamba nti nabadde neebase omundu gwavu oyo nagenza okusisimuka nga ayagala kunkozesa nagenza omutunuulira bwenkiga ebitundu bye byakisajja si byakikazi kitegeera omukazi ono gwekola ekintu ekyo omukazi yambuulira buli kimu ekikwata ku musiriranku ono omusiriranka we yalaba nga akantu kano kiguddeyo kyeyali abala nga kiguddeyo atandika okumpalana mu mbeera emu etali ndala yatandika okuggyako ali babazze waka n'abagamba yabe kimu kikyafu ntalongoosa kitwala tugende tafaayo ku kino naye kuba kufumba nga alaga kyafumba buli kimu akikolera ku sipiidi ng'agamba abeera ku ssimu n'abeera ku ssimu talina kyakola kitwala tugende tufumagera okulaba nga kisusse naye ku luno omusiriranku ono gwembanyumiza ayagala nnyo wa mama nga omukiwulira era eri gyali wa mukama we tayagala ye yali badde mukama wange kuba mukama wange ono gwakolera yali ayagala mukolere era eyansayinga nga manyi omusiriranku ono agenda omusiriranku ono yeekuya emizimu egy'ewaabwe n'abagamba sikolaki sigenda n'ayongezayo ebbanga naye omusiriranku olina ekiseera bwe kyatuuka ng'alaba nti bwe nali ngenda okubeera ewa mama agenda kumalako emirembe era nga yayagala okubeerawo nti nze nzira eri nga kyekibalo kiki yali abaze
alaba nga bugudde butaka abantu bano batandika okunjagala n'omutima gumu ate ne batandika n'okimulaga nti banjagala nnyo nnyo nga we bukiwulira. Omusiriranka ono teyatuula n'akola buli kimu naye nga buli kyakola anaye bakuŋŋaanya ssente zibula mu nsawo z'abana abawala abazze nga bagamba nti nze naye nze kye nasooka okulagirawo mu first day banaye nga sibalimbye ge mazima nga sirina kyenkwatako batega ssente nga bwekibula buli omu naye nga akasente kensanga nga nkabawa buli kasente kensanga mu nsawo nga nkatwalayo ge mazima ge nasooka okukozesa era ne banneesiga nnyo nnyo era nga nze sirya kintu kye batampadde ne bwe mba nkijja oluusi nga bakyebase nkiteeka awo nekibalaga nti ngenda kirya sikola kintu nga simaze bagamba